tubanirizaako abatulamu mwenna gye musizira okubanga mutulaba, abagoberera YouTube channel yaffe, abali ku Facebook, abali ku TikTok mwenna. Lwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 mwezi tulimu gwa Oktoba, omwaka gudduka. Abasama okuva South Africa anytime from now tube expectinga mu kibuga tusaasanye ku ssente. Bakadama abava Dubai bangambye session ziri gundi contract zitandise okuggwako. Tubanirize waka mujje muwulire Uganda akawewo gye kali buli kimu mwakireka we kikyali. Leero tuzze tulina omukyala naziwa Anet. Omukyala ono yagwibwako ekizibu emyaka kati giringa 10 emabega okuva mu mwaka gwa 2010. Bamutemako emikono jyombi. Naye ekimundeesezza si buyambi. Kuyitiramu emboozi olabe obulamu bwe butambula, gw'ayina ebiri n'ono atayina obulamu olabe bwe butambula. Obeera ne weesaasira bannange embeera egaanye, kuno omukyala n'akaviiri byasibye oba ke bayita enjo oba ke bayita twist, sikamanyi. Obulamu butambula, mukyala alabika bulungi yeerabirira by the way, ate teri kisinze kumala nviiri ku mutwe, ebisinga yabyekolera. Kati then ayina emikono ebiri. Kweri ddala n'agamba nti ensi entamika ngende ku kyeyo. Anyway, kale soogerera bubi bigaana, I know. Sijja kwefuula atamanyi kiri mu ggwanga. Naye anyway kyenjagala okujjamu, leka tuyigire ku mukyalo ono kibe ekyokuyiga nti okukola tekwetaagisa byekwaso. You have to do each and everything. Banirizaako olunaku olwaleero, era njagala omukyala ababuzeeko bamala babuzaako emboozi yaffe etandike. Kyemmanyi bwe tunaamalira ojja kuba otegedde nti obulamu busoboka gwebyo byoka byakajanja ate no kansala. Ozi kansala akikira ki? Nkikira abantu abaliko obulemu okugombola ly'ekiruuma. Kiruuma. Sub county. Kati tojja gwe ku district okoma kugombola. Kati wamu wadde ajja ku district yani. Upe tukyalinayo honorable ekyo era gwe twagala okuzza. Ku district. Ku district yalina okudda. Kale buuza ku bantu tutandikira awo. Neyanzeege abatuuliriza mwenna. Amannya naziwa Anet nga tendi kansala nga nkiikira abantu abaliko obulemu mu ggombolola lyaffe ery'ekiruuma. Okay. Ulinde emyaka emeka? Emyaka nkuze emyaka 32. Antokuze ntunuulira kati nze nga nkusinga ndi wano nkusingako kati nze ngambe kinkaddiye nkusinga. Tolaba kati awo nti goga nti okuze oba anyway butuka mu 30s oba tokyesimba okubavubuka. Kituufu. Anyway soko tubuulire enjege eno yakwawo mwaka era tutotolere bwetuukawo. Biri enjege eno kale nga sinatuuka eyo kantandike nti nakula nenfumbirwa nenfuna omusajja. Bwe nafuna omusajja ne tubeera ffenna kyaka namala emyaka nga 3. Kati ebyokuzaala kwange tebyali byangu, nendwawo okuzaala kati nabeera nga nkuba nnyo nga nkuba. Kati bwe yankuba nentuukako ne ku poliisi ey'ewaffe eryetuliraanye ey'Emadudu. Kati ne tubituulamu ne tubeeramu ne baŋŋamba nzireyo nenzirayo. Kati bwe nadda era nayongera okumpisa obubi ennyo. Kati ki? Yali anywa mwenge ki? Yali tanywa mwenge wadde. Yali talina kyanywa. Ubuzibu bwali buva yali akulabira mu ngeri yakubaliga? Just natural muntu aba namuze kukuba. Nedda gwali muze gwera nga nkakale nga mukambwe nnyo. Kati nembeerayo nenzirayo kati nga bwe nagambye ku poliisi. Kati bwe naddamu leero okunoobayo nenjijja mu kifo ky'okugamba nti ajje tubituulemu nti mbimale, yajja buzina atusanga mu nnimiro ne maama wange yaliwo lwakuba nti era nali nakavuye mulaga ate maama n'afa. Ne sisita wange najja nansaba omwana yali muto, yali myezi 5, nali muweese mu mugongo. Namunjijjako namutuuzanga wali nalyoka atandika okuntema emikono gino gyonna asooka kuntema mu mutwe. Bwe incident eno okuhappeninga
Mwali mugezezaako bitulanga munga muyise waka. Ne ku poliisi wonna era nabo baali babimanyi. Kati awo wakutemera wali wadda waka? Nali ndi waka, nali nanobyeyo nga kati enkeera yakeera bukeezi kuntema. Otuuka ewaka gye yakusanga? Waka gye yansanga nga tuli mu nnimiro. Madamu Aneti, omwami ono yali yakutwala mu butongole nga yakuwasa oba just mwasiimagana ne mugenda nga mugira mukola mutire mu kimukole kye bayita official? Awo ne wankubadde sijja kugamba nti oba yali mbaga, nali ngenze naye ng'ate yali asasuddeko ewaka. Yasasuddeyo ewaka. Kitegeeza yali ategeerwa nti ye musajjawo. Okay. Tulaba yandyetaaze okumanya incident eno bwe happening ogendako ku poliisi n'oloopa? Nagenda ku poliisi n'endoopa era ne bafaayo nnyo ne bamukwata. Wawera yalwawo okukwatibwa era ng'atuli bubi n'ate neebaza poliisi kubanga yayamba. Kati mu biseera ebyo DPC si kyamujjukira naye mwebaza kubanga yakola ahimbisibwe oba yali yooyo naye mwebaza kubanga yakola omulimu n'akwatibwa. N'asibibwa. Yasalirwa bbanga ki? Bali bamusalidde emyaka 10 kubanga bagamba mu kkooti nti tatawaanyiza kkooti ne bamusalira emyaka 10. Negiggwako mu 2010? Mu 2016 nagenda okulaba wuuyo akomyewo. Teryawera lyo. Nagenda okulaba akomyewo ate leero ng'akomyewo bubi nnyo. Era ng'akomyewo olwo wali omaze okuwona? Naye nali sinnawona naye era nga mfunyeemu naye yakomawo bubi nnyo leero ng'agamba nakutema mikono era omutwe gwentwala. Era nga yakulinako obusungu bungi. Tobanga yakusanga ogabye ebintu bye nga kyamulimu. Omanyi kinyiiza ekyabasajja. Oyinza okuba nga obimanyi mu kitono. Ogaba omufaliso mu nju n'oterigira ku bintu bya musajja. Kati awo simanyi naye ekikulu yasanga nzadde omwana. Ekiyinza okuba kyamulimu. Naye nga mwali yinza okuleke oŋŋambye wano bayo leero enkeera lwe yakusanga n'akutema. Anti ogamba wano nga bamutadde yakusanga wazaalayo yasanga nzadde. Nga bamutadde mu 2016 yasanga nzadde. Poliisi emyaka 10 tejaggwako. Nadda ng'oŋŋambye mukambwe nga mukambwe otyo ng'akubisizaamu ate obusungu buli bwe yali alina. Kati era nengenda ku poliisi ne muwaabira lwakuba nti nasooka ku poliisi ey'ewaffe eri era Madudu ne bansaba emitwalo 10. Naye emitwalo 10 nga sigiina. Nga 10 bagamba bagende bamukwate. Kugulawo fayiro mafuta? Mafuta. Kugenda kukwata? Kati ne biba nga biwanvu. Nenebaza ne Action Aid kubanga yannyambako ne DPC awo ne bagenda ne bamukwata omulundi ogwokubiri. Kati bamukuta omulundi ogwokubiri ne bamusalira emyaka 15. Lwakuba nti kati tannavaayo. 15 that is kati oyo 2017. Akitaka bamusalira 2017. Kati tumusuubira 230 munga mu ebiri. Anti gisobola obutawera kuba naluli baali baŋŋambye 10 nga tebamukute 2011 2016 n'avaayo. Amagezi wakiri n'osenguka n'oddako ewa? Sisobola kusenguka. Ye waawa weeyera? Era kumpi weewaffe nate sisobola kusenguka kuba nange nina Katonda kati. Katonda omwesiga otya? Kati siyinza muwa gaapu nti nsenguka Kristo alisenguka. Ye lwaki? Nina Katonda omulamu. Kati bw'abanga yazuukiza abafu siyinza kusenguka. Weesize Katonda? Neesize Katonda. Ogamba bamuteera nadda ekinaabawo kye kinaabaawo? Tewali kijja kubaawo kubanga Katonda byonna abisinga. Omusajja alina obusungu obwo bwe butyo? Bwava kutize nkyewuunya omukazi gw'ozaddemu omwana gwe yakuzaalamu ali myaka emeka? Kati aweza 13. Omwana oyo akimanya nti taata we yakutuusaako? Akimanyi. Awulira atya muli? Simanyi bw'awulira naye nze ndaba tafaayo. Takubanjangako nti taata yalamulaba? Amulaba yali amulabyeko? Yamulaba bwe yali avudde mu kkomera mu 2016 yali amututte ate ng'amulemedde. Yojja naye n'amunjujjako n'amulemera. Yamalayo emyezi nga2. Ng'omwana ali comfortable oba nga naye tayagalayo? Nga tayagalayo naye ng'amututte kumpi nga mu buwambe. Nonye mwana wange. Omwana naye yebba nadda oba bamala mukwata? Namala ate kumuwaabira buto.
mu kakiiko akeero si wano okumumuggyako. Lwaki tomuleka omwana? Oba nabyo bimunyiiza. Oba bimunyiiza y'amanyi mwana wange wa buwala. Kati gwe wazaala omulala ye muki mulenzi? Kati yali myaka ng'emeka? Ye agenda kuweza emyaka 7 mu Desemba. Tewafuna mukisa guzaalayo mulala? Ate sigwegomba. Lwaki? Obulamu bukaluba? Ngasooka endabirira abo. Kubanga naabo olwedde nze maama nze taata kati. Okubiri naye taata weera naye tataliiwo. Ataliiwo. Yalagawo ku kyeyo? Ono ye yabula sijja kulimba nti oba mmanyi waali naye wo mmanyi nti bazadde be bali wano naye ye taata we simanyi. Tunulako mu kamera. Bazadde be ye tomanyi gye bali? Bo mmanyiiwo naye nga ye taata w'omwana simanyi wabeera. Tafaayo nakubuuza mwana wange omulenzi w'obusika aliwa? Simanyi. Itaji yayita ewakaawo yeewuunyisa. Yajja azze kunywa soda waffe ng'adduka bw'ati ne cupa y'empute yagisuula busuuzi masaŋŋanzira kubanga tayinza nakubeerayo ne yeekubitiriza mu kifuba n'agamba wayi nalekayo eddenziri yakagende ndiraga. Naye abafamire nali naakamuzaala yafaayo nnyo. Kale ekisinga obukulu kati bwe nali ndi lubuto yafaayo nnyo oyo gwe nzaddeko oyo omulala omulenzi gwe nnina. N'afaayo nnyo n'andabirira kati n'abawaka ne basanyuka. N'ate kati Wakiri omwana we jawereza emyaka ng'ena. N'abula kati sijja kulimba nti mmanyi waali. Abazadde ab'eŋŋanda z'omwami oyo toyogerako nabo? Tebayinza kuwulira nti tumuwulirako essingo? Bo bamuwulira naye kati nze nange ate sigenda kuba tunuulira nnyo kuba si be baamunzaalamu omwana newankubadde nga famire enkimanyi nti omwana ayina ewaabwe nate sijja kuba tunuulira nti mbasaba buyambi. Enewe oli mutuufu. Obulamu butambula butya omuntu akulaba nga toyina mikono? Ani akunaaza, ani akwoleza, ani akufumbira? Nze mbadde njagala n'okujja beereeyo tubeere ffenna. Nze nkwenaaliza. Nze nkufumbira, nze nkwoleza. Obulamu butambula butya enewe? Kati okutwaliza awamu nebaza Katonda kuba nti nalokoka. Nebaza Katonda kubanga kati ebimu mbisobola. Osobola okwoza? Kunaaba, kwoza, kugolola. N'okulima bwe mba nina obudde bwange. Kuwandiika byonna tewali kinnema mpozi kati ekinnema ekyendabanga ekinzitoowerera kuwaata mmere. Kyokka. N'okuwandiika? Byonna bisobola. Bisobola. Kale nno peni kale naye ate okugolola. Basi y'amasannyalaze oba y'amanda? Y'amanda. Ogateekamu oti? Ebyo byo mbisobola. Nenga ngambye ekinsoomooza ekikulu ennyo kuba nti sisobola kuwaata mmere. Atulaba waliwo ebimu bye twewuunya. Omukyalo ono gwe ndi naye simanyi lwaki tayagala na kutunula bulungi mu kamera. Ate nno mukulembeze akulembera abantu bangi. Naye waliwo ekyewuunyisa. Kwe kusanga omuntu alina emikono ebiri nga Katonda agimuwereddeko omukisa, enjala ziwera, tekuliko luteeweta, n'omusanga ng'akulaga ensi erimi n'atuuka okwetuga. Omukyala jyombi talina. Ali ku kamera ndowooza yagikulaze bulungi. Jyombi bambi talina. Naye teri kisinze kunneewuunyisa bwe mbadde mmuleese wano. Angambye saagala bintu bya kusaba buyambi. Wabula nze njagala kutambuza ekigambo kyakuba nti ngumya omuntu yandibadde eyo ng'alowooza tebisoboka. Kinkubye wala wadde nange era si kye mbadde namuyitidde. Nadde njagala kunyumyamukko naye. Omanyi mulimu bye tubeere eno ng'olowooza nti kana emikono gyange ne gigenda maama. Kati gwe no okaabira akabina mbu simanyi sinaako kabina. Kati ate ono obulamu nga butambula. Oŋŋambye osobola okwoza na buli kimu. Ekitegeeza wakati olina wakuyamba. Mpozi muwala wange nga avudde ku ssomero. Yakukuutako mugongo? Ebyo nedda ebyo mbyekolerako nzekka, kwambala, kunaaba, mpozi nga mbyokufumba emmere. Anti kati kamera mu kinaabiro tejja kujjayo. Kandibadde njagala ngireete ndabe bw'onaaba. Enewe ekikulu omanyi lwaki tusaagamu? Omukyalo ono kye mwagaddeko mugumu nosinga ate ggwe byolowooza. Kuba tulaba oyinza obubuuza kati ebyobuuza biki? Kati anti gwe naawe bye wandibadde oluwanga ebizibu. Kati ate yali used nabyo. Kuba yaŋŋambye takyakaaba. Kuba ne bwakaba emikono tegikyakola Tegikyadda. Tegikyadda. Kati sofa mu bulamu
kiki kyolaba ng'oggyeko kiri ekyokuwaata kyogamba ha kino kyompulira kale kimpisaamuko bubi okuba nti siina mikono kubanga oyinza n'okuba oli awo ng'ogamba omwami ne waabaze tomuweweeteko mu kirevu n'owulira ti owulira olina omwami kale ekyo ng'okitadde ebbali ky'oyinza okugamba nti mu butuufu kino kyo kale kinnumamu olw'okuba siina mikono wagyeko ekyokuwaata kuba kyemanyi mu bulamu wabaawo byolaba n'ojulirira Asebu neyanza neyanzeedi naye kati nga nze mu budde nga mu kiseera kino kyendimu wakati nategeera ate nemmanya nze kennyini nenneebeereramu nenneetunula nemmanya nti teri n'omu agenda kunnyamba ne bw'anaaba omuntu annyamba ajja kunnyamba olwaleero ate nkya tagenda kunnyamba kalwedde nnyina abaana kati nendaba nga nfaayo nendaba nti ngenda kusaba Katonda ekikulu mu byonna nasooka nensaba Mukama mpa amagezi neneebaza Katonda kubanga yagampa ate naŋŋumya kati siina nnyo neeraliikirire nti oba ŋŋambe siina mikono kati oba obudde bumba sibulina ate neebaza Katonda oba namusaba siina budde bugamba nti nfunemu ekirowoozo ekinakuwala oba ŋŋambe nti oba njayaanire kino kyegombe nedda kati budde bwonna mba mumativu oba nyina emikono oba siina mba mumativu ate ng'ayina emikono oyogera mpulira mu mutima nti wasooka kukkiriza kyabaawo ate nemmanya nti tekikyasoboka nti emikono tegikyadda ne bwe mba nkola ntya kati nenzikiriza olw'ekino kyendi era nenneebaza Mukama olwa kino kyendi kati siyinza kukinakuwaliramu siyinza kikaabiramu owangaalira mu kyalo mpangaalira mu kyalo kulima kyekiriyo olina akasikini kalabika bulungi okakuuma oti olinawo akaduuka we weetuulira kuba n'okulima osobola n'okulima asobola n'okulima nnima asirimba ndi mulokole ayagala atulaba oli muti ekyamazima nnima n'olima olubimbi oluwera nnima bijanjalo byange n'ebikoola n'okubisimba n'embisimba obikoza nkumbi n'enkumbi n'otabitema waliwo emboozi emu gy'owulira nga muntu alinga akulimba nati kati gwe kyandisaanye n'otuukayo ewaka nonda okujja ewaka konja kujja njagala ndabe bwoyoza n'okulima n'okufumba ebyo ebibiri era abatulaba eno episode yesoose oba part 1 part 2 tujjamu visitinga oba tujjamu visitinga waliwo abatera okwagala okumperekerako olumu nga tugenda ku zi site mujja n'emigaati temugirawo nga lonsa mumanyi mwamanyira okukyala nga muli nga lonsa nenewe tujja kujja tulabe bw'olima nange nja kusanyuka nnyo nga mutuuse nga tuzeeka distance eri wano okutuukayo sinene okuva wano mu tawuni emubi yo nnene yo nnene just okuvuga buvuzi enfuufu eyo singa kale kyekikulu naye okujjawo tujja kujja kuba mune bagamba etuufu liva wala tulina okwejjira tumanye ekituufu kakati ekyokubiri abasajja eyo ku kyalo kuba olabika bulungi tebaleetawo mbeera nti ani kati ne bwe naamutwala ono atannimireko atakola eki tebakulemerako manyi fe abasajja nti twezira kimu buli kitonde ekikazi kulemerako oba mumwalina oba Katonda teyagumuwa ffe totubuulira ebyo twekanga nkeera nga batandize tubuuza naye kati gwe wamuwasa otya enewe kale kyembadde njagala okumanya abasajja ku kyalo tebakusumbuwa tebansumbuwa kubanga nange sisobola kubeemanyiiza kubanga nakitunulira neŋŋamba ti abasajja bano kambeesonyiwe nsigaze Katonda wange ndeka maama gw'omanye esaawa nga yakukyusa ku bulamu anti nkyakubuulira abasajja ebiseera ebisinga kati ngeeza okulaba ndabye nga ndi bulungi ng'omusajja oyinza n'omusaba olugoye ndabye n'abali mu maka bakaaba tabamu nga mbasinga n'abalina n'emikono ng'ebizigo tebalina ate nga bagamba nti balina abaami kati nze bwe mbeera ne Katonda wange mba nsinga osabudde omulidde olya lwakyasese ava kunsaba bizigo ava kunsaba bizigo kati gwe bw'oba omulangi okimanyi naye omulangidde
aliwo gwe nange oyo nga atayina emikono ebiri simulangidde Katonda ansaasire sirina n'omu gwe nangidde ogambye n'abali mu maka abamu bakaaba obasanga bakaaba nga nabo banoonya buyambi kubayamba kati kirowooze muno ng'ate balina emikono ebiri ng'obeera wekka kyokka tolina kyojulirira akazigo okeetusaako buli kimu ani akusiga ate n'abaana bange ate nimbasomesa ne mu ssomero erya gundi lya private bankuliridde muwala wo baami akyali wandibadde nazaala mu maaso eyo kubanga oŋambye baweredde masomero malungi newankubadde si malungi nnyo naye ate nsingako okusinga toli mu gavumenti bali mu private okakasa gwe maama gwe taata kati kyova olaba olw'ensonga eyo basajja nemba ensonyiwa kati ate kati bwoba oba ensonyiwa basajja abasinga eyo kisinga abamu baagala kimu tumanya kati saagala mmanye kale okumanya kale tusobola ate nawe wabaawo ekibanja okikola otya newankubadde togamba nti wakikwasa mukama kuba te yakikuwa towaata kintu kyemukama kye yakuwa tokimuddize omugaye nalikwasa mukama tubeere bamazima awo nawe kisoboka kyokka tolinayo kati musajja budde ate simwegomba tunuulira nzondese wano ate nkulese era nja kukulekawo watya mbadde n'ekirowoozo ekigamba kagende ne kansala ono tutambuze obulamu kubanga nze simanyi kulima ate gw'omanyi ekiseera kyange tekinnaba ekyaki ekyokufuna omusajja owulira olina pulaani maaso eyo inaafuna omusajja Katonda asobola okunsobozesa naye kati ebiseera nga bina 2 kati essuubi lya ddi kale yangu yamu ku mwaka ogujja tunoonyeeyo ekyo si kye kiyinza okunteekamu nnyo ku puleesa kati ekikulu njagala okuba nga ndi bulungi naye ng'ate wanyumiriza nnyo mu kulokoka nalokoka bulirwe nga tonafuna njega eno wali mu ddiini ki nali mu katuliki mu bulokole ki ekyakugusaayo ekyakutwalayo emisinde wali onywa ku mwenge anti kati olaba mu byonna olowooza lwaki naguma omutima ye Katonda bw'alokoka akugumya omutima ate n'akuggyako n'ebirowoozo ebibi ow'abakatuliki tabikuggyako ate kati oyo akola mpola akola mpola ow'abalokole wa sipiidi oyo ayanguya yabyanguya akanyiriro nno nze nkalaba simanyi oba ali ku kamera yaketegereza anti era nebaza Katonda kubanga yandabiridde Katonda ninanga mpe kanyiriro akampe nkwegomba nange ogenda kunsabira anti nawe musenge Yesu obeerenga nze kubanga alokola ate awo kapoloti kusenga wa Yesu ye teyeetagisa ssente okkiriza nakamwako n'oyatula Yesu nti ye mulokozi we bubaka ki bw'oyinza okuwa omukyala akulaba bwe kyakugwako lwa maka oyinza okwagamba bwe mwafunanga obutakkaanya abamu bakwabula dduka muviire bami n'olemerawo obubaka ki bw'oyinza okuwa omukyala atudde mu bufumbo oba omuwala agala okuyingira mu bufumbo ategeere bulungi regardless nti gwe kyakugwako naye gwe ate kuba bingi by'oyinza okuba nga wayitamu okusinga ate kuwa ebyo azina ebyasooka yeŋŋamba ebingi bubaka ki bw'oyinza omuwa kati obubaka bwe nnyinza okuwa oba omufumbo ng'oyo kubanga era maka galimu ebisoomooza naye newankubadde ng'ebisoomoozo mwebiri naye ate n'okugumiikiriza kyekisinga obukulu anti bajja kugagwe wagumala kati kye bakutuusaako babyogere anti kituufu naye kisinziira anti era kubanga temugenda kuyomba mu buyombi mbw ate ogambe kannobe ŋŋende ewaffe bangobayo nedda tuula mugumiikirize oba mukwatagane mu sseekimu kati nga kyensaba omukyala n'omwami buli omu awaŋŋane munne ekitiibwa kubanga omusajja naye atwale mukazi we ng'omuntu omukulu oba ow'obuvunaanyizibwa kubanga ebiseera ebisinga abasajja oluusi asobola n'ogoba omukazi mu nnyumba ennyumba yange gifulume oba n'akwata omukazi omuntu omukulu oluusi emyaka gye gimu naye n'amukwata n'amukuba empi n'amukuba embooko oti ebintu ng'ebyo bivumirira abasajja ng'ebyo abakyabikola kati ku saidi y'abakyala waliwo nabo ate
abayisa obubi abasajja n'atamubalamu magezi naye byosi bye nagiridde ekituufu kubanga kati abo nabo ne babakyala ng'abo bakyakaabya abasajja bakyabayisaamu amaaso naye mbadde nsaba nabo beddeko ate na sayidi ey'abaami nabo beddeko wabeerewo obukkakkamu ku sayidi zombi ate buli muntu munne awe omuntu munne ekitiibwa. Kale kakati bwe incident eyo bwe happening famire y'omusajja yali ku sayidi era kumpi ye era baalinga nga baanyiiga kubanga ebiseera biri olwo yandibadde nga nnyazaala wange kuba yatuuka n'agamba yandimutemedde ddala n'afa kati singa yali tafudde singa yali afudde omwana wange singa tebamusiba yatuuka yasooka kutunuulira kye yakutuusa newankubadde nga yabitunuulira ye tabiraba nazaala nga ye yeewera bw'atyo ye tabiraba namuleka ayogere kyayina okwogera. Nazaala mu kusooka mwali mu kukkaanya bulungi yali akwagala manyi waliwo woofumbirwa nga ye yali akwagala ye teyasooka kumanya mukamwana bwe yali anti ebyo bizzeewo ku luutu ey'okubiri olwo eyasooka ku luutu eyasooka omusiba yali ku sayidi yo ng'agamba bamusibe kigwanidde naye era newankubadde era ne b'omwana baamundekera ne babiraba obulabira nabo tebalina kye baamufaako wadde tegeeza ne famire nayo teyafaayo kulaba nti ekikoleddwa ati yafaayo wadde n'akamu ne batagamba nti n'omwana oba katumuko bali bulungi mu kasente oba bali awo era nabo mbalaba nabo banaku yesu bawe kasente mukama gwe gwawadde ekisa bawenga kasente kubanga kakati nabo baba bali awo nga banaku kitegeeza tulina woonaddukira mukazi wa kati nendaba ngate Katonda ye muyinza w'ebintu byonna nga yabirina kati neŋŋamba abo nabo sigenda kubaddukiramu ate ku sayidi eri nawo gye nzadde ono omwana omuto nabo sigenda kubaddukiramu nabo nentunuulira mukama omukisa nga yakuwa mulala bonna bataata ne babanga abagamba kasukaali banywanga kabwereere ne kanoga ne batalowooza anyway naye mukama olumu ebimu abituwanga ebisomozo okutuwa kituufu yes ebimu abituwanga ebisomozo okutuwa obugumu kakati bakulonze ku bwa kansala mulina akatuke mufunayo eyo kubanga already bagamba ba people with disability abateesobola kati lwaki baba babaleeta mu byobufuzi nga temwesobola kati mukulembera abantu abateesobola mwekulembere bwekulembezi baba waayo kantu abatuwayo akantu naye nanga sike kanene nnyo ekiri awo tekawera naawe omukazi mugagga tegedde kantu kawera baba wa mwezi baba waki ate ono nkiika naye abatuwa lwa luvannyuma lwa myezi ng'esatu ne batuwayo emitwalo 10 n'ekitundu 10 ku myezi esatu giba gikola ki ku Uganda y'akacyoka ate kati ne ku budde buno engeri gye wayingiddemu ne PDM kati ate nazo tebazituwadde naye nga zezo ssente ze batuwayo kati mwakozeeyo ko omugundi eyammwe gurupu mu PDM mufuneyo baba wadde baatuwadde naawe wafunye nange nafunye akakadde kwekunyirira akasente ako ate kati akasente ako nera sibbanga ddene nga nkafunye kitegeeza akanyiriro okukwekako kuva dda eyakulabisa mu buwala luli nga tonagenda wa mugajambuzo alaka yaliwo obujulizi nti kale omukyala yali anyirira laba ekisajja we kimuzanyirako wamala ebbanga lyenkana kimuddwaliro nagenda yantema 23 Novemba nenvaira mu Desemba nga 23 mwezi mulamba wali luddawa Mulago Kampala ani nga jjanja asasula bbiri nebaza Katonda kubanga byonna babimpanga buwi Mulago bakujanjabira bwereere bajjanga abantu bannyambanga sente bazireetanga kubanga olwedde bamala n'okunzijjanjaba ne balansi n'enkomawo naye mukama ne bwakuwadde omukisa wavana n'obukadde bwonga 10 ng'otandika kukola ku bintu bitambula ate bwawera
nene we kirungi bakuyamba abakuya bali ba mukyalo eno oba naye Kampala nabe Kampala ngoli yaze buzijja siti kulaba balwadde nakusanga nakulaba nenga nebaza olw'abantu abo bonna bankola bulungi kuba sijja kugamba nti taata wange bamutunzizza kibanja oba nte nata akasente kala kakali kanje ebbanga liwamalayo eko kali kanje neera nga Katonda agabirira kuba wakafuna okay ekyo kirungi kubanga prosesi y'eddwaliro eyo olumu ebeera nzibu ebbanga liwabeera mu ddwaliro ani yabeeranga n'abaana omwana nali nnina omu era nga ndi naye yali muto ng'atuula butuuzi myezi 5 ng'omuyonso otya bamukuteekako buteesi luli nali nkyali bubi nnyo kati nfuna challenge ate mu 2011 kubeera nali naakadda kati ate mama wange olujjukira nali sisobola kunaaba sisobola kulya nga bandiisa buliisa te naye omusota ne gumuluma n'afiirawo ebyo byonna lwakiera ako simanyi kirabika zaali nteekateeka za Mukama kuba tewali kijja nga Katonda takimanyi maama omusota gwo gwamuluma naafa awo kati obulamu n'otandika oyiga kati awo ne ntandika okuyiga era kati mu biseera ebyo ne ŋŋamba kati ani asobola okunnaaza maama asigala maama kati agenze era okuva olwo maama lwe yafa nenda batubuziise ne ntandika okwenaaza na buli kati ne ntandika n'okweriisa tewafuna wadde akuyambako nti obeewe newankubadde nga baali basobola okunnyambako nenne kitunuulira bano baali baana b'abantu ate nga basobola okundekawo kati nali nnyinawo sisita wange era yatuuka ekiseera nafumbirwa nandekawo nga tagende nawe mu bufumbo nga tagende nange mu bufumbo awo otandikira ebintu ebisinga byekolera kati awo ne ndyoka ntandika obulamu obupya ne neebaza Katonda ku lwa kino kyentuuse kati sikirinaamu buzibu ndi wa ddembe n'okukirawo abo oyogera ndowooza obulamu bulakasi bukutambulidde bubi ali ku kamera kituufu bwo kituufu bwo bwo bwandibadde nga butambula bubi n'olw'okuba nti neesiga Katonda ate ne mmanya nti buli kimu Katonda akisobola awo kyekisinga obukulu naye nga nange nfuna ebisoomooza walimu ekiseera okituuka nga oluusi sabbuuni biweddewo oluusi school fees w'abaana naye ate neseeraliikirira nenkiwa obudde naye ne ngenda okulaba nga Katonda akikoze tofunayo ku muzira kisaakuyambako nti kale fees kwata kankuwe byonna gwe weetobera neti Katonda waabeera watugyeyo ali madudu ayo Katonda wa muntu yenna kasita omukkiriza kati nze ndinoonya kasente kambuzi layini yange yiyo baagisibiddeko sente ndi wano siina n'ekikumi nti naawe musabe mugambe ntya nti nga bwakolera aneti nange nkolera nakyo kisoboka nazuukuka nanfaako nange asobola okufaako okay kale tulina omukyala bamuyita naziwa Anet mukyala yatemebwako emikono bba mwaka gwa 2010 okuva mu 2010 obulamu butambula teyejusa nako nti oba emikono tegiriiko buli kimwagamba akyesobolera tunyumirize ku mboozi ng'ofunye olubuto olwo kuba olufuna emikono tolina nolabya amaanyi g'omukwano kati gwe nkole wano nga weeyogeza nze abasajja bantama nze tombuulira ate Katonda yali yakuwa omukisa gw'omukwano kubanga abasajja abalala omusala kati ate oyo aliko obulemu naye ssebo omuyaye yajja n'alemerako nti ate akwagala munakiwanga tunyumirize ku mboozi awo ng'ofunye olubuto biki bye wayitamu awo nga bikunyigiriza tewalina akuyambako nayitamu era nali mbeerawo na muwala wange kugamba gembeera nagimanyiira te kati olwedde nandimanyi nenaaza neeyoleza nkola ki kale nga mbeerawo ne kawala kange nga kato bebi oyo musitula n'omunaaza namusitulanga nemuweeka nentambula wonna wenjagala Aneti abantu abatulaba bano tujja bajalooza twakoze emboozi balimba emboozi oweeko otya
namuteeka nga mugogo kati ekikulu kubanga bamunsibayo busibi muno bweba nene ng'okumusitula nga musitula ekyo kyawo kimbadde enjagala omanya mbadde ngenda kwewuunya nti gujja waatagasitula oteeke mugogo akaana akatogo okamanyi n'omwekuliza mpaka kati musajja mukulu damozaliyo akaana ate nsaba Katonda akuwa omukisa ozaleyo abalongo weze bannalumu nawe kiyinza simanyi Mukama kyanaleeta kyekyo ate kati kyanaleeta kyekyo era alipo omusajja omulungi alooza liddamu ampe nga bano watyanze mulungi gwonoonya omanye abayaayo babafaanana sinoonya kati tonoonya kati wawummulamu ate nawummula bulijjo nali nnoonya ojja tandika mu maaso awo anyway ekikunsanyusizaako kimu baana you okay with what you are kuba tokyakizaayo wali wasomako nali nasomako nali nakoma mu siniya 1 wasomerawo madudu ss Franka no gye yasomera oli ogiwe Franka Francis naye gye yasomera oli ogiwe kale kakati nga tumaliriza nsaba atulaba obeeko obugambo bw'omuwaggwe nga yandibadde ngambe motivational speaker kale ng'omuntu aliko obulemu naye ng'otunuulira omuntu alina emikono emiramba nga yeeyisiza ddala mu ngeri gye bagamba etali ya buntu kyokka ate ggwe akasente oyinamu nerabidde nakutumya kajuisi wandingulidde kajuisi naye ndya ku sente ezo zakazanjawulo ggwe kubanga Katonda waakola kameze gikikoyinza obbawo abantu sezira kati gwe nga kyoyitamu n'olokoka kati kiro kyenyinza obawa ekisinga mu byonna era ekikulu mu byonna kwekkiririzaamu ate nakumanya nti Katonda asobola ate nakumanya nti embeera newankubadde ngezze nti era kisoboka okuvaawo kati ekikyaleetedde ddala abantu obuzibu nakweraliikirira kati ebyo ebikyaleetedde ddala obuzibu naye so singa Katonda aba abayamba ne bejjamu ennaku n'okweraliikirira buli kimu kiba kisoboka newankubadde nga tolina woosula newankubadde nga bakugoba mu nnyumba oba opangisa naye bwokkiriza Katonda era buli kimu kiba kisoboka okay teyanziza abalabi abadde batulaba tubadde n'omukyala bamuyita Naziwa Aneti yafuna ekizibu ky'okutemwako emikono naye agamba obulamu butambula era okuva lwe yalokoka n'asenga Mukama enjawulo weeri era amujulira agamba amukoledde bingi naye nno kati gwatulaba oyizeemu ki omanyi okugamba tunoonya nnyo kontenti naye kati ate lwaki tutunulira ku sayidi y'ebyokuyiga tolina kyakuyiga ky'oyigidde ku mukyalo ono kubanga bw'aba ali mu bulamu bwe buti bwalimu emikono gyombi ndowooza abantu bagiraba bulungi emikono gyombi nga bwe giri naye agambye talina kyatakola buli kintu akyekolera buli kintu emikono talina naye buli kintu akyekolera agambye ekintu kiri kimu ekimusumbuwa kuwaata kati gwayina ebiri simanyi bw'otuula wansi ne weefumiitirizaamu n'onenya Katonda ndowooza abantu bonna bandirokose tolaba balokoke kuba gwalokose ow'obujulizi kati waliwo abakaaba waliwo abalina ennaku naye bw'osenga Yesu okubanga era bwe yayagala ensi ye n'okuwaayo n'awaayo omwana wo atufiirire ate buli amukkiriza alyoka abeere n'obulamu obutaggwaawo yana kizibu ennaku zino amasanyu mangi oba wakabyogera kirabu yiyo wajjudde obuwala obweyitigwa era Mukama kambeeko ku sayidi ye kuba nabyo ye yabitonda kansanyuseemu nedda okay. Kale tujja kugenda tumukyalireko keeka gude naffe namba zange ziyitako wansi n'ajagala njimuwa tujja genda omukyalirako ewaka tulabe bwalima bwayoza ne bwafumba okunaaba tetusobola kuba kamera tetuyinza kukkiriza ku byebwerere bwa muntu naye ebyo byo tujja bikola tulabe ne waka wawangaalira oyinza okwesanga nga mukyala muyonjo gwayina emikono ebiri ng'oli mukyafu oyera nnyo neki kyotakola ng'ogyeko okuwaata nkuwambe kuwaata kukka paati tuleka tukkirire Katonda nkoze obulungi obutagambika nammwe mumuse akoze atya
Ankoze obulungi obutagambika. Nate n'otafuna lubuto ng'abukukoze. Mbasibulidde wano tujja kudda muri kyabadde ku kamera abasubscribing n'abasharinga mbagala nnyo tujja sinkana omulundi omulala nga tugenzeeko eka tulabe byayitamu ewaka mbasibulidde wano.